abaana Gwendolyn mukulu tuli nabo wano olwaleero nga tuwerekera taata waabwe Edgar mukulu, awo ne tugamba n'abako n'ab'emikwano. Abaana batukuŋŋaanyiza wano kati buli muntu alina ky'asaba, oba amusabira oba yeesabira. Ekiddako ekimuli kiva ewa leader of opposition ajje ateekeko ekimuli. Ekimuli ekiddako kiva ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule ajje Speaker w'olukiiko lwa Buganda ajje ateekeko ekimuli. Atumye Reverend era mukwano nnyo gwa Alex mukulu amwerekereko Kanyumbula kuteekako ekimuli ekyo. Ekimuli ekiddako kigenda kuva ewaaba artists. Bonna nandibadde mbawa chance okujja naye sigenda kugibawa. Njagala ba artists abakukunavu nga bakulemberwa omukulu Stephen Lwanjezi ne Andrew Ben Kibuka babakwasa ekimuli mukiteekeko, naye ekiri special ekiva mu bazannyako ne Alex mukulu mujja kuteekako ekyammwe differently. Abazannyako ne Alex mukulu naye abalala sambagendo bweta sinamulaba mwebale kuba nga muli wano samu bagenda mwebale kujja kusibula muganda waffe kyavudde mu bwana mu famire ya Fire Bongole Lutaya Buterevu era njagala mbasiyite Hope Mukasa, Frank Mbalire, Fred Semugerere ne Moses Matovu bajje bateekeko ekimuli ekyo. Story zebalina nnyingi, bye bayiseemu naye bingi, bye bajjukira bingi kuno n'ebweru emitala w'amayanja Sweden eyo, simanyi Denmark, simanyi Bungereza, nga bali ne Alex mukulu. Njala kuyita ba artist abali wano nga bazannyako ne Alex mukulu. Namwe akakisa wekali from the organizing committee okubanga muteekako ekimuli. Emwe bananyini mufu abalala bazze kubawerekererako buwerekezi n'ebigambo bye mwayogedde eggulo ku National Theatre tubijjukira. Mukama Katonda abasibe ekimyu era abayise mu kiseera kino ekizibu kye mulimu. Ate kati tuddayo ku protocol n'empita omukulu Honorable Muliira ajje ateekeko ekimuli.
Honorable Mike Sebalugodako otekako ekimuli. Of course, Honorable Rachel Magola. Sibanja abavudde mu industry yaffe eno ne bagendera ddala waggulu paka eyo mu parliament. Sebalu naye wandere. Twalabanga oluzungu lwafuwa nga tugamba si muzannyi wa mizannyo. Bataddeko kumu kale. Okay. Nandyagadde buli muntu atekeko ekimuli naye obudde butututte kanti ndigwa tugenda kubanga tukyagira nga tukoma kwabo. Program njagala okugizaayo eri church kubanga speech tuzinayo ate obudde tetuna bungi. Mukama abanjagalire. Katumye tuyimba olimbo 165 nga tugenda mu kiseera eky'abogezi 165.